eno message obubaka njagala bugende eri amagye ageyita ag'eggwanga nga siga ggwanga. Yowusero Tabaisula mutabani wa Karekezi ng'ayingira Uganda ng'agiwamba. Yayingira amagye gano bagayita National Resistance Army. Ne bakyusa mbukyusa ne bagafuula UPDF. Nenga indirect gana amagye gali National Resistance Army bwe gali. Kubanga kulya ku biragiro bya musajja omu agatakiwa bikitiwa bannayuganda. Mwakirabye olunaku lwajjo mu kkooti eyasemateeka oba mu kkooti etambulirwamu amateeka ku nsi kuno ng'abasajja abali mu byambalo bya poliisi abeefudde nti ba poliisi n'engoye ez'amagye za uniform baliyitoolodde kkooti. Kiba kiteeka omulamuzi mu bulabo bw'amaanyi, kiba kitegeeza n'abazze mu kkooti obulabo bw'amaanyi. Obwo nno bwe bujoozi obukyasinze okubeera ku nsi kuno nti ekkooti nga yo erina abapoliisi abateekeddwa gibeeramu okukuuma emirembe era teri muntu yenna akkirizibwa kulwanira mu kkooti wadde okuba omuntu yenna abazze mu kkooti kubanga kyekiteesezo ky'emirembe n'amateeka bwe mulwokuba temwasoma buli kimu mwakifuula kyakanyama era mwagala biisa nga mubiisa bukifuba. So nno njala kutegeeza omwogezi w'amagye omupya maama sijja nakuyita maama kuba toli mu myaka gizaala bw'oba wazaala naye kennyini oyinza okuba tumanyi kyewazaala olw'okuba nti baakuza ne bakuteeka ku nsi kuno njagala weetegereze nnyo nkuzzeeyo okusoma mugenda ne musoma muwawa naye nga temumanyi kyemusoma. Ekisookera ddala ti mu nsi engunjufu esobola okutegeeza nti eno ensobi wagikoze nga tomanyi. Omukyala ono Flavia Byekwanso eyeekwasa nti mukyala Muganda, I want to disprove you toli mukyala Muganda kubanga tutandise obategeera baba tusigamu ng'ensowole okutandika okwogera ebigambo ebitakwatagana okuvumisa eggwanga lye bayita Baganda. Information gyenfunye mutula mu ofisi zammwe ne mutandika okulondobamu ebintu bye mugenda okukola ku ggwanga lye bayita Abaganda. Kino mukifudde kyakuzanyirako okwonoona eggwanga lye bayita Omuganda okubafuula bali b'enkwe okubafuula nti baagala ggwanga lyabwe okubafuula nti ggwanga okubafuula nti basiru mponga byoya era tebategeera. Nzize mbasomesa nnyo ne mbagamba nti omuntu kuba ayita Omuganda ye muntu ayagaliza buli muntu yenna abeere mu Uganda mirembe y'ensonga lwaki nammwe twabasembeza bafutubadde ku bannayuganda bakubba emigo okwagala obatta era singa teyali Muganda singa temuliiwo lwaki mwerabira Omuganda essaa zino ne mutandika okutuuza nga meeting okutandika okusiiga ettomi ku Baganda okubafuula nti balina enkwe era balya mu nsi olukwe. Bano bonna abantu bakozesa okukola ebintu bino ebikolobero bonna si Baganda wadde beetuma amannya Baganda. Waliwo n'omukyala gwendabye awandiise article ku Facebook ye era nga naye alumba Baganda ne weewuunya omuntu eno ndowooza yalowooza ki. Jjukira nti bano abantu basoma mu scripture y'emu oba basoma mu biwandiiko by'emu okutandika okwogera ensonga zino. Njala bategeeza ensonga zino muzigenda empola ng'alonda omukyere nti ensobi yonna gye munaakola okugezaako okwonoona eggwanga lye bayita Omuganda kuba mukikoledde ebbanga ddene mujja kuba muyiwa amanda mu mbugo. One, we are the center of gravity mu Uganda. Ebyobufuzi bitandikira mu Buganda. Newankubadde mukozesa Abaganda mulowooza nti Baganda okwosiga ettoma eggwanga ly'Abaganda eyo mukola nsobi kubanga tukimanyi. Omukyala ayogerera amagye eyayita Flavia Byekwanso n'omukyala si Muganda. Mumwetegereze n'enjogera gy'ayogera. Bukyanga lubanga lwa midro tusoose okufuna omwogezi w'amagye nga yeeyita Omuganda naye ne yeefuula omusiru okusinga eggwanga lye lyali eggwanga lye. Mukyala gwe njagala kutegeeza with his due respect njala kuyigiriza ekintu kimu bw'obanga oli mwogezi w'amagye era ng'okimanyi nti oli Munnayuganda kati nvudde mu ggwanga ngenze mu kuba nti oli Munnayuganda. Olunaku oluddako bw'obanga ojja okwogera folofotowo amaaso gakwate ogatunuze mu kamera nga bw'entunudde bwe nti era kwata ebigambo by'ogenda okwogera ng'obikutte mu mutwe oba nga babikuwandikidde ku lupapula by'oba osoma naye okutunula mu side bw'oti nga bakuteredde wali script ey'okwogera ng'oyogera ebigambo nga tokyusa wadde amaaso gatunuza mu kamera eyo old system ey'okulimba n'okubabozesa okwogera obujulizi obukyamu ekyo kikyamu. Mutereeze ebintu byammwe. Wazze ku TV akawungezi kajjo ne bakujjako interview ng'oyogera ebigambo bitakwatagana simanyi amagye tegali mbya bufuzi maama njagala kutegeeza njogedde wiiki yenne evuddemu Baganda bagamba nti amagye n'ebyokwenda bonna kati atutte ebyokwenda mu ggwanga ye CDF eyeeyita omusajja General David Muhoozi naye nga 70% mukazi. Abaagala okumpakanya mujjamulawo mwami ono ng'atambula ne figa yenna n'endowooza ye mentality mukazi si musajja. CDF General David Muhoozi obwongo bwo n'endowooza yo nnafu nnyo kyovula nti body shape yo y'abakazi ne mentality yo y'abakazi era endowooza yo ya munguuba. Mukole ebintu byemumanyi nga mukola nti lino ggwanga sifa mu school muyina mentality y'ente gye muyina mu bwongo gye mulowooza nti Bannayuganda bagenda gigenderako. Kati gwe nzize ku mukazi gwe
lekera okubuzaabuza bannayuganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti amagye ga Uganda gamuyita UPDF gayose utabayitula mutabani wakarekezi kubanga yagewandiikira. Ne constitution ya Uganda temanyi parliament ya Uganda temanyi magye Uganda gerina kubanga agamu galisa agamu agakweka tegalina mbitabo. Gamba nga gataba na Uganda agabasiba gemwatwale Somalia nige mwatunde bali wa Uganda. Ka parliament ya Uganda tegamanyi mulekera okusirwaza bana Uganda. Ekyo sigenda kirwako. Ekyokubiri. Mukazi gwe obulimba bwoyolesezza mu nsi muno. Wandibanga tulina mufumbo kuba teri mukazi ategera nga alina bwongo asobola kujja ku media n'atandika okwogera script zibamuwandiikidde ku lubaawo aziwe public atatudde mu kamera mu bulimba ne bogenze ku embassy yonna kye bakyagusinga okwagala bakala facial expression ne bamonitoring amaaso go lips zo n'ebigambo byoyogera dayo wetegereza akatambike ba ku recordings ejjo ng'ovudde kana kafulumire ku NTV ebigambo wadde oyogera wabadde oyina wootunudde ng'osoma ebigambo byakugambye okwogera ebyobulimba. Mama tetuli basiru mulekera okubuzaabuza bana Uganda. Amagye ge gali mbyo bufuzi kubanga President Museveni amagye gajjanga political wing mu Uganda. NRA, it was a political wing mu byobufuzi ya President Yoweri Kaguta Museveni oba Yoseri Tabaisiro mutabano wa Karekezi. That's why ndikotuka mu kulonda amagye gasala undingako ebitundu byonna okusevugalinga singano ba case munamu byakalulu. That's why nti mwasobodde okukwata omusajja Kibalama ne mufula nti mwavu mponga bya tasobola kuogera ne mutandika okumugamba akyuse bigambo ng'enseeraba eyo sigenda gendayo. Kati mama njala kugamba bobanga olimba ogeza nko okulimba abaana bo bozala bava mu ntumbwe ezo bana Uganda bantu bakulu bategeera basoma bakusinga n'okutegeera. Next time tula mu ddiro lyo olumba abaana bo bolina bonobanga obalina bobanga olina omusajja kuba ku bulimba bolina teri musajja asobola kweganzikako kubanga wayolesezza obujega obukike kya waggulu ng'otandise okwogera ebigambo bitakwatagana ne neewuunya kikaaki oba ssomero kiri mwasoma okusoma ebyobufuzi n'okusoma amateeka. Maama weegendereze eno Uganda sigwa gisookamu ate obulimba bw'olina bwa kisiru nnyo to the extent nti n'abaana bayinza okuba badawutins nti ono ye maama waffe oba si ye maama waffe. N'olw'ensonga eyo weegendeze mu kyala by'enkwaso tetuli basiru ate tulina obwongo tutegeera. We can analyze issues, we can articulate issues according to what we observe. We observed your lies. Stop lying to Ugandans. If you can't manage that job, please vacate. With immediate effect, gendo fumbe biwolo byo gendo tundama gendo bobo kinacho osobola okola gendo chikole. Never mu public issues because you can't manage them. Bobanga wasoma. No chimanti noko sobongo bwange ne professional yange. Mulekerawo okulimba bana Uganda. Mulekerawo okulimba bana Uganda.